Omuwala wuno Shalom Namagembe engumi azigunda nga musajja. Osuzo otya osibye otya gye bali gyokozeeko mukwano gwange wenna andaba nkwaniriza nnyo eno bagiyita Kimuli broadcast oli bulungi kansubire bwe gwange omuntu okusosa okujja wano nkusaba subscribing tugende mu maaso. Munnange omwana wa Robert Kyagulanyi muyite Bobi Wine ayongedde okweraga eryanyi. Omanyi gye buvudde kawe mabega Bobi Wine yatandika okutraininga Ebikonde boxing era ayindu yabizannyako oba yawangula bakyali kitya tuleme genda mu ekyo. So kakati no omwana muwala wuno Shalom Namagembe muwala wa Bobi Wine ono yadda ku Solomon Kampala yatandise okutendekebwa mu kugunda engumi. Ekisinze okwewuunyisa abamulabyeko nga engumi agigunda kirenzi Musajja akuba engumi gye bagamba nti ngumi saabagumi oba ngumi saabagumi. So era ye kati ekitaawe bakera kutendekebwa nibasomota ekintu kinakirina nibakera kutendekebwa n'atambuza omukono. So munnange tobeereeyo ng'omwana wo ekitone kye kyakusamba mupiira n'omutuulira, ekitone kye kyakugunda ngumi n'omutuulira, ekitone kye kyonna kyekiri ekya Namagembe kyakugunda ngumi ate nga nekitaawe mugunzi wa One, two, three. One, two, three. Let's put live. Yeah. Let's put live. Yeah. Go Shalom. So era kati nekitaawe bakera kutendekebwa every Sunday. No. Every kutendekebwa yeah. With the kids strictly every Saturday and Sunday. Let's put live. It's a way of bonding with the children, being healthy, so and munnange of course, tobeereeyo ekitone kye kyakusamba mupiira ekitone kye kyakugunda ngumi n'omutuulira, ekitone kye kyonna kyekiri ekya Namagembe akugunda ngumi ate nga nekitaawe mugunzi wa ngumi. one of the boys running from the police. Keep the fish to Find out job.